ekyo kyenjagala era okwadvisinga muhoozi kyova nagamba ayinza obutakibeera ajja kwagala okubeera dictator benevolent dictator naye tajja kibeera kuba benevolent dictator they are product of crisis ye creating a benevolent dictator si mirembe nga Uganda gyerimu. SML News oliotya n'omunange atugoberera nsanyusa okulaba nsanyusa okuwuliza mwe bali mirimu gyaffe mwe bali kumira embeera tuli ku programu yaffe on the sidelines mu Kirasha waliwo abali mu center tubeera ku mabbali waliwo abali mu center abantu batujeegana nti mbu abagulabira ku mabbali mu Kirasha baguzanya baba bakochi okusinga abaliwo wakati bali abaguzanya kale naffe tuli ku sidelines ekirasha buli pose eno gye tubirabira gye tusinze banafa ba Eben Gardens batusako programu eno on the sidelines ku SML News nga bulijjo ndine Kasozi Samuel philosopher mukwano gwomwe okutambuza ebintu byaffe bino byonna nze omukubiriza mutestes era omwanjuzi nze Simon Muyanga Lutaya ku kamera kuliko mutabani wange Lucian Itwalume ya sunusula ya tematema kasola nge dobozi livuddeyo nti Lucian ngomwebasa bonanga ekifaananyi kifu ng'okaba nti Lucian bowulira baba ntaddeyo nja simula Lucian kitegeeza ali mu byuma omwanjuzi yenze sina buzibu bwonna buli kyonna nga kiteredde kyassa Simon Muyanga Lutaya ebiri mu byuma bya Lucian Itwalume ebigambo ebikaawu bya Kasozi Samuel philosopher sebo kwaliza kuyo nsanyuse onsibyeko ebikaawu byebiwoomu ate biba byandi bye okweyagaliza biba byandi kale katugendere waawo ebikaawu naye kirungi era sitera kuba na bikaawu nnyo agali mu nsi ogawulira amawulire gali mu nsi wano gali mu nsi agatagamba bangambye General Muhoozi Kayirugaba nga bwe yayogera ku mutuwo gwa Twitter n'omuwaga gwagamba Muhoozi omwegera abeere mukambwe nnyo kwajja mumanyira muwagira naye niweraliikirivu ayinza obutakisobola naye nga muwagira Uganda erina mukulembeze mukayi alina osolovinga Uganda abatali ekyo tetulina lugendo omusajja yayogeranga asaaga nti NTV Raymond Ssenjabigala abigadde enkyalira mota agigadde NTV agigadde bantu bali kuno bakekemera kuno bannange nsajja tajja kumalako nga tulabye omanyi nga abantu kati batandise ate okwagala Museveni ennyo nti waakiri Museveni naye nga ayinza okuba Muhoozi byakola nga Museveni tabimanyi Museveni ye yawaganya Sseggwanga yali takyayinza abikola ng'alina kufuna mulala abikole ng'alina kufuna mulala otwakiyitanga mu history is it making right of the wrongs of someone. Napoleon tried to make the wrongs of the French Revolution. Wasanga bano bakola ebikyamu kati gwe n'otandika okulwana okubitereza. President Museveni yali munye eggwanga lino okukamala ng'ayita mu kyokubeera simplistic leader. Ebintu ebiwaganyala okuwemula bwe kufuuka okuwemula obwenzi kakati ba DNA ezifuuse DNA enalooza bawanga agamba nawe ebityo ebiri ennyo wano obwenzi bwafuuka muzannyo obugwenyufu bwafuuka muzannyo naye bwamwagambala abantu balina morality gavumenti eyinza okuŋŋaana okwenda ng'azijjamu empale nga teriyo nga negwengaala tebaawo nja kwendesa naye ng'ensi terabye nti yenda kasirise nga n'omwezi gyogenda okwendera omujja kugira kuwonula nti jangu onsange wano ewange naye si bino byakwetimba ku street n'ogenda Fort Portal emotoka okuba bwetyo okuba mu bisambi wogenda emiti emubende wali emotoka okuba bwetyo bali ku nguudo beetadde madness ya kika kyeyo gwanga kyeyo kubanga mukopa bali abazungu obugwenyufuwa ebisambi by'omuzungu tebirina njawulo ne face n'omu naye obwawano omulala wa black okebera wano nga kikabuka obusebu abantu so gavumenti ezitegeera ebyo byonna balina okubirimitinga
Gavumenti azalule mu bisambi byange. Gavumenti igamente eremesa ky'abatulege. Mu bisambi byonga muri mu rumu ya musikweti kawanawa. N'akaana kange tambula n'akaana kange ka myaka 8 nkanyonnyola nti ebyo biki. Mulala nange wosekuwazaka. So eddembe ly'obuntu likozese nga naye ate teri affectinga balala na generation empya. Olina akaana ko muva 40 muva kulaba lwenzo oli. Mujja mutuuka emubende okuba gutyo kuba mu bisambi by'abakazi ng'akaana kakubuuza kiki ekyo. Ansa kijookawa. Mugende museguwalire. So amawanga agategeera obwenzi kabubeereeyo. Bali omuntu omunoonya ogende wuwe okola obwenzi eyo. Ne mu Bayibuli obwenzi twabulaba bw'osoma mu Gundi ndowooza Joshua Lakabu omwenzi. Ye yasuza bambega ba Isirayiri nga bagenza okuketta Yeriko. Ekitegeeza abenzi baaliyo. Naye yabasuza mu nju omwenzi tebalina nti no bali ku kigurupu wabula alina njuye gye bamusanga. N'asuza bambega ba Isirayiri n'abaana abawanika mu kibaya nga babayigga n'abaani obudde ne bukya n'abatulusa omwenzi. So obwenzi bwaliwo. Naye tetujja kutuuka kalije yaffe abantu bende ku level eyo. Obwana obuto mujja kuseereeza. Can the government control obwenzi mu Uganda? And would you encourage it to do so? To controlling obwenzi obuli public. Obuli private butukwatako gw'omanyisa oguwalireyo mu mayumba gammwe. Ne buno obuli public. Then oleeta okuwemula. Omugundi General yali wa Syria. Lwayo 1917. Bali bamuyita Saladini. Saladini yagamba 1910 Daniel mu biseera bya crusades yagamba nti if you want to destroy a nation without war, expose them to vulgarity, obscenity. Yes, and vulgarity. Be exposing you bugwenyufu. Ojja kutegwanga nga tokoseza na mutalo. Bajja kumala bagwenyuke bagwenyu. Wana Uganda sokola lwa kweyisa mugani, kwemula gundi. Munafuna di society y'abantu abalonyoza. Ngesi kyetwalaga ekituufu kudda mu kwemula ku social media. Fulufika nakuba amagambo gundi namutisa kuina nemugamba kyekyo. Olwo eggwanga bali destroying. Oligenda okubajjamu abantu ng'atolo kitute extra effort. Amawanga gigayita ebyo ne gasooka ga neutralizing ebyo byonna ne tuuka tudda ku society erimu abantu abalowoleza eggwanga. President Museveni ye yakikola olw'okuba kimuyamba osigala mu bukulembeze kyova atukunkumudde emyaka 4. Tosobola kufuga ggwanga myaka mingi nga tubawadde kugwenyuka bwoti. So oyagala kugatta bwenzi bwa Uganda Museveni kubumunenyeza. Lwaki sibumunenyeza? Roman Empire yagenda lwaki olowooza ebifaananyi byonna ebiri e Rome obirabanga obugundi buli bweru buli kimu byonna biraba biri bwereere. Tobiraba ebifaananyi byonna ebisinga. Genda ebiri ku St. Peter's Basilica newa bakuba malayika ne bakuba abantu bonna nga obugundi buli bweru. Olowooza lwaki? Kale kya Kaligula yegitandika Emperor Kaligula. Tiberius olwavaako ne kuddako Kalawudiyo Kaligula n'addako. Kaligula yatandika obuseegu ng'abantu basimba ne layini ku nnaku baziyitanga Lupakalia ne basimba layini ku street nga Kampala Road ne buli omu n'alonda omuwala ne mutandika onyumya akaboozi Emperor n'ajja nga abawuubirako. Mwebale mukoze omulimu. Omukulembeze nga president owa Roman Empire yali esinga n'Afirika n'awubira abali obwereere abali mu buseegu bali mu kwegatta n'abawuubira Roman Empire nga abasanzeewo nguudo. Olunaku lwabeeranga olunaku olwa fertility. Balinanga katonda wa fertility, katonda wa okufuna embuto. Abaroomu babalinanga kati nga balina olunaku olwa Lupakalia. Lupa kitegeeza musege. Omusege omukuba katonda b'Abaroomu kubanga kwe gwakuza abaana Romulus ne Romas. So bakutwalanga kye kikulu nnyo. Kyovola abagobera omupiira kirabu ya AS Roma kuliko omusege akabonero. Omusege kabonero kakulu nnyo mu Baroomu abo. Kakati babeeranga n'olunaku olwa Lupakalia, olunaku olwo mating season ebinyonyi ebikibe mating n'abantu nga buli omu osobola okulonda patina. Basimbanga layini buli omu n'alonda munne ne banyumya akaboozi Emperor n'abawuubirako mwebale. Benkalejinga fertility kuzaala n'ebira. Roman Empire yeetaaga abasirikale. So ne baseeguwalira awo. Empire ziseeguwala kuze exposinga ku madness ey'ekika ekyo. Zino ensi ze twegomba ebyo byafaayo byazo. Eziriwa Bufalansa byonyumya ebyo. Bufalansa gye mumanyi yakakati. Omanyi Bufalansa y'okumulembe gwa Louis the 14th. Omanyi amateeka agali e Bufalansa.
babiyita mudda ne bamala okukula olunoleko obuseegu ne baleka baseeguwale naye Uganda nga mukyalina abafenjala ng'oleka bantu kuseeguwala ng'oleka baminisita baseeguwale amawanga gasooka ne gasappulesinga America omanyi foundation yaayo bagiteekawo ku musingi ogwali strong wotula gundi colony ya Pennsylvania mu America ye yavaamu modern America era baali bamuyita Penny yali mu Puritan naye yateeka America ku musingi nga ne ku lunaku olwa Sabbiiti ng'abantu temulina kufumba temulina kukinga amateeka mangi paka lwe bajja nga bajjawo ebibanyiga nebiryoka bitera senga Museveni yatufuga emyaka 15 nga nakyemalira najjawo ebyekisiru twalibadde kakati nga yatuwa foundation twalibadde twetwala awo ne woleka abantu ne bafuna eddembe naye kati twakozesa mu byeddembe tulabanga bannayuganda batya bagamba Muhoozi agenda kuba mugumu ate kakati era ki batandise okukitya ekyo kyenjagala era okwadvisinga Muhoozi kyova nagamba ayinza obutakibeera ajja kwagala okubeera dictator a benevolent dictator naye tajja kibeera kuba benevolent dictator they are product of crisis ye creating a benevolent dictator si mirembe nga Uganda gyerimu dictator abakolera tunulira Kagame yali product yaki genocide ye Rwanda kyoluvannyuma lw'ebyo byonna nga miliyoni kumpi efudde kale oba 800 Kagame yali abantu bekyanaga yes oba akola atakasa kati Museveni ye yali alina chance eyo n'atagikozesa Kagame agenda otuuka nga bonna batunulira abafudde bannange ate gundi bane family ya gundi nti abo basooka okufudde mu nakwata ku ttama bakkiriza buli kyoyagala okubafuga Kagame olwajja kakati bino tetubyagala ozibwava abakuntu batuuse siyagala kweyita bahundu afuze Rwanda yali product ya crisis wotunira gundi Joseph Broz Tito owa Yugoslavia ye yafuna Yugoslavia empire y'amaanyi mu Cold War twalina empire kumpi ngojeka America empire y'amaanyi yali ya Soviet Union ne ya Yugoslavia yali gwanga ly'amaanyi Tito yafuga Yugoslavia kuva kumpi anamugumu paka 9 n'afuna Yugoslavia y'amaanyi naye nga yajja lwaki Hitler kulumba Yugoslavia nakulembera ba partisan ne bakuba Hitler Yugoslavia ne mukkiriza era Tito bwe yafa mu 9 kuli okuziika kwali kabaka bamalanga mwezi bakungubagira Tito nga ne bayimba General Tito here Tito there Tito everywhere ngalinga Katonda bakungubagira Tito naye nga naye yali benevolent dictator ya as a result of crisis kati Muhoozi tasebudde as a result of crisis wekijomwenyika tolina kyosobola kumatiza abantu tetwetaaga obukulembeze obw'omukono ogw'ekyuma kyalibadde kikola nga tufuddemu 24,000 egy'abantu awo obakulembera bulungi ne bakkiriza kekyova kiyinza okumulema mu byenjogedde olina kyoboke ndaba kutya abantu batidde ati okutya bakulina olw'okuba tewali threat ekyaddeire monita kino kibatiisizza ati tewali justification ey'okugamba nti twetaaga omukulembeze omukono gw'ekyuma lwaki Museveni atufuze atuwadde ddembe abantu kyetumanyi dembe Napoleon yagamba you cannot lead people to the hills and you show them better land and you deny them bajja kwekyusiza Museveni amaze okulaga abantu lwe balina eddembe nkola kyeyaka kati okubajjamu eddembe eryo ogambe nti otereza Uganda Muhoozi kiyinza omubeerera ekizibu naye singa tuba tumaze ofunamu crisis singa kabaka nga agenda ebugerere singa eyo yatwala ennaku 7 ne tufaamu abantu 2,000 twali tudde ffeka tukkiriza omukulembeze mu butuufu bino byavaako obuzibu byonna biterere naye tetunnafunamu kitukanga kati nekyemukulembeze ejja kuba nzibu okugifuna kati ovala nti no wakutte ku monitor NTV n'ebirala yes abantu kibakanze lwaki tuli used nti eddembe laffe tulina okuba nalyo kyotoyiza kubajjamu abantu naye singa abeerawo crisis ng'e Rwanda nti baali bakita radio oba RTM e Rwanda eyalinga spreading propaganda singa tubadde ne situation nga nti radio za contributing ziti e Rwanda omanyi lwaki Kagame akubye kyaki abakatuliki be ebigo bye bamu ku bya promoting genocide bafaza bawangayo abatuusi
Faza gundi Senkiyumva bamutte ekigali ne bapolisi abalala abantu nga 11 babatta be bali bapromotinga. So kakati ekyo kireetera ne tumanya nti nekyakyo obuzibu bwavaawa ti politics mwamuza muki mu bituuti bujingo toddamu bikola awo amateeka tujja gabateekako nga tulina ebyokulabirako bye tulaba naye olwokuba tetulinamu kitukanga muhosi kijja mubeera kizibu era emuli ajja giggulawo nkulayira tejja natuuka lwakusatu ajja giggulawo nenditive kyogereddwa weeba esusse tesukka wiiki jjajja giggulawo talina busobozi kitaawo abitya anamuga muhozi tasobola kufuuka dikiteeta benevolent nga kitaawe waali ali wiiki tasobola alesitaawe nga amaze kuva mu bukulembeze ate yakijjamu kalubirira amawanga gonna wewabeerangawo empire zino nga China Korea babeeranga ne baddowaga empress nga kabaka waafa waliwo omwana omuto wabeerawo empress maama w'omulenzi abeeranga kumpi yamusalirawo ennyo kati bakontrolinganga nnyo bakabaka bano kabaka ayagala kole kino empress alina kumala kwogera kati ne Museveni waali muhozi yali agadde NTV ya disciplining emukkirize nti no ye overload kitaawe ajja bigana ajja jita tejja kusukka lwakusatu nti tasitudde bingi timatembe mwagala NTV njigala tukwaga akyaliyo kuba buli kati buli kyazzaako kinene bantu olekanga batandise okukaaba obukaabi era bw'okubanga omuwagira oliyo ndowooza siwagira mukozi ekawula mpagira abakulembeze abalinamu elementi eyaki ey'omukono ogw'ekyuma be bajja okusobola Uganda kino ne munaawakana muddamu Uganda tejja kusoboka eri anirule tulina ebizibu bingi ebyetaaga okusooka okurashinga Uganda okudda ku luguudo land police tulina kyogenda gikolera tojja kujogamba nti n'ogenda kukwata ku babyamataka bagenda kutemula balina amaanyi so kakakyetaaga mukulembeza ali strong nojoba neutralizinga otherwise abantu bajja sigala babonaabona n'ekibbattaka ne tunakyusa government corruption tulina kyojja gikolako manyi muhoozi bwagambye nti agala kugala Daily Monitor David Kabanamga nti ne NBS nayo yaleese odongooto n'akaabira awo nayo yiggale bwagala NTV nagala NBS waliwo gwe bantisiganyala okulonyezaga nti ku mikutu gyonna egy'ebyempuliziganya buli anaabanga alina pulogulaamu yegenda kwogera ku byabufuzi muhoozi anaabalanga kukkiriza kati kyasobola kyakintulaga genda olabe Kenya gye bayise Media Service Act Tanzania eya 2016 ku mulembe gwa Magufuli olabe kye yakola Tanzania muwooza ogupa biri wali Tanzania banyiga TV stations banyiga bannamawulire nga bayisize teeka ngaeteeka ligamba bateekawo commission ne munnamawulire olina okufuna accreditation okuva mu commission gye bataddewo yeyina okuwa license kati ddamu owandiika ebyekisiru ekyo engeri gye tufuuse nti buli omu ayagala kufuuka munnamawulire eyagasoma n'ataagasoma abaagakola obubi ne baagala beerimbike mu mulimu gwonooneke bwaga nti ayagala tufune license nyinza omusemba kubanga mu basawo toyinza kukola busawo nga tokkiriziddwa ne mubajjamu amannyo bwe bati bapuliida obwalooya nabo zanyira eyo soma nti obuso naye bwoba oyagala okutandika okubukola mu bantu Law Society teteekwa okuba nayo ate bw'oba onayimirira mu kooti you must be certified as an advocate of that court so you have to be enrolled waliwo olulaba nze ndoza nti muhoozi waliwo abasirise bangi abanyumirwa byakola abantu bangi balaba madness ali mu ggwanga ng'ajja kwetakisa zino atalibadde muhoozi omukulembeze yena kyova nalimpagirako mugisha muntu ng'alimu keerementi ako akolwa nakyemalira naye omukulembeze kyagamba eddembe terisobola kutwala Uganda tujja kufaamu miliyoni 2 nga tuli ku ddembe eryo lyemwogerera nga tuli ku ddembe eryo
kyetaaga omukulembeze ali strong asooka amenyeemenye bino muprezidensebe byataddewo kati ekyo kyabannamawulire yes kyetaagisa naye ate baleme kikola nti no abasomi amawulire gasobola okolebwa n'ataagasoma mu America gye bali bangi abatasoma amawulire Walter Cronkite Bob Woodward ya exposing a Watergate scandal tiyasoma amawulire naye yagakola naye kikulu responsible reporting kye kikulu so kakati ebimu byakola byebyo biba bisaanidde then okudda ku kino ekyagundi Tanzania etteeka ligendera kujjawo kibayita critical reporting muhozi kati kyatayagala okureportinga kubeewa Magufuli nga n'okuriportinga ku sikande y'enguzi nga musango kyovala mu covid yabigaana okubiraga nti covid gyali which is bad so kakali ne muhozi bino byakola kati akubye NTV ozani BS nedda okubinyega ebyo omusomesa nga jakuba eryana ery'ekiwago nga gwe akangoddamu onyega bakute NTV ozani BS nedda okwo kino muhozi akikoze kiri simple tekinene kigenda kugenda wabula yagadde okuteekawo overloadship buli omu amulicognizinge bongereza okognizing amawanga gano omanyi amawanga bwe yasooka okubakuba yakuba wakabeere babaani bonna mu malo okulicognizinga nti yes nze superior overloadship olwaggwa ne balyoka bate kale ne muwozi ali mu kuteekawo overloadship bamukkirize nti yes nze nina obuyinza kyomuwoza jesi kumukkiriza nti yalina obuyinza era olunamala bajja kubageyinga bakiseemu talina nsonga eri awe mugaza nnyo wabula okubalaga nti nze nina obuyinza naye nga tasobola kikola lwaki nti agigala ebbanga kitaawe gyali agakana alina bingi byakola mu Uganda ate ekira kimulengera nti NTV bw'oba ogitunda togiraba olubinga just NTV oli ku Aga Khan omugagga ayina n'abantu bamusinza nga akulira nzikiriza ayina ebyobugagga bye muno ate nga bigasa eggwanga n'emisolo atoola agenda kibalansinga agenda kukivaako bagenda kubitereeza tajja kusukka lwakusatu oba wiiki nje bajja kubitereeza nga Aga Khan yazimba ddwaliro wali eggundi enakawa ebirala bingi byalina wano kitaawe nga naye yagiranga n'amala n'abifaako n'agireka muze muhozi nti najja kika kitaawe amukkiriza atyo kino akikoze kusooka kubateeka bakiyita benevolence bamukkirize nti yes oli w'amaanyi kyekyukka naye nga tewali nsonga y'amaanyi so kakati wakwata ku NTV nga yebadde reportinga critically kitegeeza bano TV endala zirina kukakkana kati byeniyesi tewetaaga nakugiraba basirikirawo Kanada bali mukuvumirira National Broadcasters evumiridde ebikiwe oyo nabiri symbolic yes kabavumirire naye nga kino ayagadde kukikola kusindika bubaka nti amude overload mwenna mukikkirize kyekyokka naye nga tekijja kugenda wala nnyo naye nga kijja kubeera kizibu ku nnekyeyo agyagala ey'okubeera nakimanyi naye alina kusooka kulinda kitaawe ate obukulembeze kuba ye nekyayenda atajja mukkiriza bikola nga akyaliwo then wanaaba bwali alina okuliyetingawo eiza crisis w'abaana abeera nakyema ya benevolent awatali crisis tajja kusobola anoonya mmiri amatembe bagamba amunoonya bagambye essemu gy'omwana tebitegerekeka amunoonya tamunoonya yadduse waali bagambye otujjiddewo nti saalabireete naye alabika bamutwala ekintu tatuyiire ekintu kino werandi good bwotula environment gyetulimu wano mu East Africa kijja kubeera kizibu ogamba nti najja kukiyiwa ekintu tulina amawanga getutunulyako ne tulaba nti kaga tunulira nga Rwanda balina ku discipline balina ku ojja amaloboozi mangi agajja kiwagira then wetudda ku kyeddembe ly'obuntu eddembe ly'obuntu mu East Africa wonna lifudde yes wonna lifudde politics ali contingent alinga wolabwa senyiga akwata okuva kwona akwatakwata kunaddako politics naye tumusiiga kyovala amawanga wegatandika after independence negadda ku single party state gonna gamaliza single party state buli omu ng'ateekawo crisis neyeerangira single party state Kenya gundi temu Jomo Kenyatta yakola wabo wa Tom Mboya lyavaako okubandinga party ya Jaramogi Oginga Odinga nebeera single party state kuba naye walala wekiri kakati na wano wabatunulira level
eya human rights mu East Africa nti wogenda Tanzania Samia Suluhu kyakola kitalokotala agamba mbona ye mukazi naye Magufuli ye atandika foundation Magufuli yayisa amateeka mwezi no sense something ne foundation Magufuli yagitandika Kenya naye ina challenge single party dominant party state baji challenging so kati eddembe ly'omuntu Kenya lifudde imanye Tanzania Kenya lifudde South Sudan kitalo eno kitalo kakale ne muwoza ino okukopa ekyo politics bajja bamusiga watu neli bakola bwe bakola bwe bati bye tulimu bamusiga naye ate nga singa twatufunye okukulembeza obutuufu nze nkiwagira eddembe ly'omuntu erimu ne likendezebwako for the good of the people oye benevolent dictator kuba eddembe ly'omuntu tususiza eddembe ly'omuntu ayagala semujunganda aho bonna ayagala kusindika bubaka eri abo bonna bino byakola si byakuyiganya matembe ne banyaba ayagala kusindika bubaka mu public ensi yonna tukize nti ddala mukozi ayina amaanyi ekyamazima ekisyo tulabika twakkiriza buli muntu actually kati kyakola buli omu amusampulingako bannabyabufuzi yabalaze bannamawulire tebajja kwebuuza wadda amagye go gamatira ddagaterezezza wanagera mubasuubuzaawo katono adde mubakozi ba gavumenti bo servants katono akwate NRM yekenyi bw'aba asobola agyetereereze ajja kutereza Piero yubajje nga benyiga eno bajje tasobola kuyitiramu NRM wali ate okudifendinga ebizibu bye NRM naye nga Piero yu speed kwekulira wegenda bwekye NRM eyinza okubula ate egenda kubeera nga wolaba waliwo gundi kisolo kyekyo amuyimba wati nti mu kuzaala ekikulu kifa ekito kyona kiryoka kijja so kakati NRM bwegenda okubeera kino omukozi kyagwa mu politics bakiyita face saving obadde olina obujonjo bwenna tewanabyengeregeze n'otuuka n'oyisaako akawero n'otereza face ne bakulabo kati ayagala okwedistancinga okuva ku corruption wa NRM ekibba ttaka n'aba yasosobola kuvugiramu NRM kateekawo Piero naye nga definite NRM wabula face ebadde embi nti zisizaamu akawero bwagamba nti buli anaakola oluguudo mu Kampala amumanye naga nti buli munnabyabufuzi akyazibwa ku mikutu okwogera ebyobufuzi yaba amukiryalinga atandise obaka bwa butandise okutambula that's media sage era tetulina kyakikola nti world wide eddembe ly'obuntu lize liditorialatinga media sage ejja kubeerawo era abantu bajja kumala batuuke bakikkirize kyekugambidde nti kati asindikawo bakake nkutte ku NTV nkutte ku Matembe nkutte ku Anita Amongo kakati ani gosubira nga buli anavaayo akikinagwajjo asindika obubaka mu bana abalala batya n'okutya kati ate ekiddako kati kyekida buli muntu kakati so ebyo byonna bikolebwa nze nabi predicting nti ekisanja kino kyetugendamu nga tugenda mu transition bingi mu biringo wakyogera kigenda kuba kiri wakyogera bingi akatambinya akalaga nti bino bijja kuba bizibu ekyo wakyogera aga nti tebiyinza kubanga bwe biri ku mawanga getuzze tulaba agafugiddwa obukulembeze ebbanga eddene transition zaago zibeera nzibu nnyo tunulira kati Eritrea yokka wano mu Africa bakirwanga North Korea y'omu Africa eddembe ly'omuntu naddayo eryamawulire mu Eritrea mu 2001 waliyo bammemba bagita good People's Party for Democracy and Justice yeri mu bukulembeze Isaiah Afwerki kuva 93 yali mu bukulembeze mu Eritrea naye bammemba bennyini abapate beyalwana nabo okununula Eritrea kuva nkaaga mugumu balwana okwekutula ku Ethiopia 11 balamba yabakuba mukomera kuva mu 2000 mugumu tebaddanga kubalaba abasatu abaali bali ebweru bwe babakwatira abo basigalayo mu Israel abatayinza kuvaayo atodde okubewokoleki so kakati yes naye nga prolonged rule yereeta ebyo nti olwokuba tewali succession plan nnungi mwena kugiyisa mu ngeri eyo okugiteeka ku bantu bakukkirize olina okukola bwebitiisa balyoke bakkirize dominance ya succession so kakati kyekirimu ebimu tujja kubigumira bannamawulire wakati naawe oli munnamawulire by default kituliko kati we are communicating to the public. Yes. You're a communicator, you're a journalist somehow, because what we do sometimes ends up into earnings. Yeah.
kitulekawa. Anti kakati bannama. Where does this free press stand? Kakati tulina kudda ku self censorship. Feke nyini buli omu yeekebere byayogera. Buli omu alina okumanya biki byenjogera. Tulina okudda. Embeera bw'ekyuka abantu mukyusa. Ffe batugamba nti even when a chameleon is faced with fire, it adapts its ancestral way of walking. Ng'omuliro gukutte nawe olwo ava ku ntambula y'obujjajja ey'okusooba. Nadduka embi. Ng'embeera etabusiwa. Naye oli mutuufu kubanga kannawolovu ndaba oba okatiisa. Ola katambula nekasuule bwe kalabawo omulaba alina engeri kaginyira nolanga kongezaamu ku supi. Yes, kava ku ntambula y'obujjajja bajjajja ne bataata gye baatambulanga omuliro nga gutandise kanguwa. So kakati naffe eno situation tulina kumanya nti yes tubadde tulipotinga kale tubadde tukulisaizinga buli kimu tutuuse ekiseera wo tujja kulisaizinga kubanga ekya NTV kugiggala kintadde mu mbeera nti nga munnamawulire nkivumirira waki kimusuubirwamu naye akatambi kano NTV ke yasembayo okukola akajerega muhoozi ine satiriko we nga balinga abamuwaana nti okumanya muhoozi ayagala nnyo emirembe buli abanga amugira it was an attack kali lwali lujeregerero to me it was unnecessary. Anti mu mawulire era satire era bamukiza n'olaba oba karikacho okukuba katuuni ne bakuba omukulembeze kubanga erimu ku ngeri gye musobola okutuusa information ku bantu era n'abantu abalina critical thinking bakozesanganya ebintu bwe bityo. Yesu najja n'akozesa akagero n'alifalinga ali kubafalisayo nti mu abaana b'emisota naye nga temwali nawandagala ku baali bajja naye bagamba mu abaana b'emisota so bakozesa ebintu weebityo okuwa information. So media kiryoka in a free society naye kakati essaawa eno ku mbeera eno nga tuli mu succession NTV byebadde ekola luli abantu ne bafuna information ebimu tebajja kubikola lwaki sometimes wakano kasuka zungulu singa yali zungulu lwa kiwazi lijjasiko but oli yakola eggulire ngali ekitubu nga buli omwana yati ali bali mu kujerega bujerezi musajja bali mu kumuvuma naye singa bakikola myaka giri emabega nga tebannaba kutuuka kulaba nti twetaaga succession tebyali badde nnyo weebityo kwera lwe badde nga bajja babiripooti nga bakola batya naye nga tandala naye kakati ekiseera kino muhoozi geno ye CDF ate wuyo ne ugundi amendment gye bakola mu UPDF Act omuwa okubeera omukulembeze singa abeera ebiseera so kakati alina obuyinza bungi okusinga oli bwe yalina kati kyokola nti essaawa eno obikola ne bigaana kyekugambidde luli kye twakolanga kati tetujja kukikola mu situation ng'eno nti ekikulu kya byonna existence wotulana olumu obedience ebeera ne advantage kyokola abayisirayiri bano basurvivinze ebbanga ddene babayisirayiri bakugamba bulijjo ogenda gavumenti eriko bambi giwa ekitiibwa era bateeke ne mu ssaala anti omanyi otutambulira the challenge is nti abantu bamanyi Museveni yaliwo n'enkola ye gye bamanyidde ey'okugumiikiriza okukwata mpola okusonyiwa n'okusaasira naye ate olugamba nti next president ayina byakola ebirosa nti oba Museveni tabiraba oba taliyo oba yakoowa ono n'abanga talina buyinza bwetengeredde kukola ebyo nga ye because Kainerugaba is not answerable to Ugandans. Si bibamu omulimu gwaliko. Omulimu gumuweebwa kitaabwe president wa Uganda who also happens to be his father. Oli aluza nti oba byakola ono yamutuma abantu bali mu kulanja na Museveni nti atuyambe nedda ayamba akome ku mutabani we kiriza bategereje Museveni alina obuyinza obukoma ku mutabani we naye nga byayogera byebadde boogera bulijjo ngera balaga ne Museveni mubi kati balaga nti wakiriko. How do we get there? Okay, so kakati ekireso obuzibu obwo nti no twale mu kubeerako n'ebisiba nga bwe nakugamba
kugamba nti CDF alina obuyinza bungi ate taata we ye pulezidenti mu situation eyo nga pulezidenti yaliko omwana ye CDF awo tetulinawo sefuga gisobola kufuga abantu abo ababiri tumanyiza tulina kujulizaani pulezidenti Museveni atuyambe kuba tetuyinaawo wawala we tusobola kuripootinga yenike CDF afuuse ekiri anaabayamba Museveni watajja kubayambira Museveni mukoowu si mukoowu kiwabula ebifo ebiri mu ggwanga ye bye yakuliyeetinga abiraba tikizibu ekyo kyava wano Museveni mugezi ng'abakulembeze olaba Bismarck ow'e Germany ye yatandika alliance system mu Europe njagala okubawa ekyokulabako lwaki Museveni amanyi era anyumirwa muhoozi byakola abinyumirwa abimanyi bulungi anyumira muhoozi byakola Bismarck yatandika alliance system okwaisolatinga France kuba yali agiwangudde mu Franco-Prussian War n'ayagala ereme kudda kuba y'amaanyi n'atandika okukola dual alliance n'akola omukago Prussia ne Austria asobole okuddira baneiba ba France bonna nga bali ku saidi yani ya Bismarck n'amala n'akola omukago omulala Triple Alliance na Jakatakama agezaako okulaba nti aisolatinga terikolagana na France Bismarck yamanaginga omukago gwe paka lwe yava mu bukulembeze naye mukuva mu bukulembeze yagamba nti kenvudde mu bukulembeze saa yonna tujja kufunawo olutalo global power ng'olutalo olwo lujja kutandikira mu Balkani ye party ya Yugoslavia nga naye kyakyogera olw'okuba yabadde amanaginga abantu bali n'abasigaza mu mukago naye ng'amanyisi be bangu b'okubeera nabo mu mukago amawanga ng'amayesa balina Bufalansa ejja kwagala okuzuukuka efuuka ey'amaiso we batamanaginga alliance nga ye Bismarck abadde azimanaginga kijja kwedomola era after Bismarck tewayita myaka kumpi 2 Sematalo n'atandika nga yamanyi bw'abadde azannya empiki ze amawanga gano ne gasigala nga Bufalansa eri isolated ate nga si y'amaanyi kati President Museveni abadde amanyi bw'azannya politics we buli omumanyi yes ababbi ne bw'abazannya abakulembeze ab'ensikirano n'abazannya n'abasawo b'ekinnansi abamanyi amafiina wano munene ne bamalayo olaba yabawase so ye amanyi bw'azannya ebintu bye okubeezaawe gwa naye amanyi beyond Museveni bino ebizibu bino byazanye diplomatically oba byatadde wansi wa carpet bijja kuvaayo kati okukuwa ekimu ku kiyinza okuviirako ddala wa bwekulamiza obwensikirano ono ojja kulaba disaster beyond Museveni beyond Museveni obwakabaka obwakyabazinga obutolobukama bwatolobwange bangaye tebalina lubiri pakala kati adde nsoma mawulire weekend nti bukyerwe lwabasaanyaawo nakati tebalina lubiri naye nga nabo kyebali ate gwe baagala oduzimba ye yalumenya yalina okuba wase kumubatiza oduzimba simanyi anti kakati enzululu movement kuva na ku independence yali yabulabe yabakonje olw'enzululu movement waliwo era n'abatoolo kingdom ya toolo yabakolako ne babattamu abantu ababeerwa enzululu nga twakafuna independence kuva ddaba mpaka so kakati baabo nabo bali mu ntoola eno toolo eno lw'enzululu friction ejja kubeeraawo lero gyo tune kochi eno Buganda eno bululu friction way beyond Museveni yeye abadde asobola obimanaginga abanaddako bijja kuba ekizibu kale na President Museveni abiraba naga bino byonna nabiteekawo okulembera eggwanga naye disaster eyinza okuvaawo n'atula eddembe eno lyawa abantu na buli kimu naga bino byonna beyond nga siriwo asobola okubitoleratinga disaster weeri n'atunuulira enguzi ye President Museveni gye yepromotingira mu bantu be yalema okulwanyisa enguzi President Museveni omusajja baali bamuyita yalinawo embaala eno yasooka kubeera minisita wa veterinary erinnya ndyerabidde mu 86 yabalangira nti mwena abali mu kabineti muli bali banguzi mugaggawadde kyokka ng'omusaala mufuna mutono enguzi yali yatandika dda n'abaleka okusobola abantu bano obuteewagula nakuyeekera baleke bakole bye baagala kati essaawa eno President Museveni mukoowu ku nguzi waliwo omwe yabagenda ewa President Museveni Entebbe bagenda okutuuka ng'abayise bangiko President Museveni bagenda sijja kuwoogera
bagenda okutuuka mu State House nga waliwo bonna abanene abandi bakayihura abandi bonna batudde awo ne batuuka ti abagenyi bazze president n'agamba oke kale mumusooke mugende ne babafulumya bano ne batuuka Biden ani yali PS najja n'agamba president nti kaakati tujja kwetaaga bannamawulire obabuulira biki bye mwateesezaako n'abagenyi bagambe twateeseza ku byenkulaakulana n'abaana ne baggalawuna nalyoka bagamba mulaba abo bonna be musanze abo bonna babbi bakedde kujja kunziba ali kuba minisita be n'abanene mu gavumenti bonna abo babbi bakedde kujja kunziba anagamba nze emboozi genuine nkinyumya ndinamwe naye abo bonna babbi amanye abantu abali mu kabineti nti babbi bagamba mbu abasuka bwe bagendayo owulira sinnabira bwe bagendayo babala gwakuyombagana kweyuza kati bwe beeyuza abeeraawo n'abatuulira bwalaba beeyongeddeyo nnyo nasooka afulamu n'agenda naye abaleka ne battunkamu talina butabagamba waca abaleka mbu n'abatunuulira n'asindika g'olimba bwe batugamba ne bwe yali afulumya sipiika yabaleka kadaaga ne anditambasooka beeyibweyi batyo kyakola nga yaddako ebbali amwetereza nga afaandagira nga nti iko sawa afaaniga layisi ng'abatereza basement tereeta obuzibu basement efuuse basement emira definitely ekintu kyonna ekithreateninga humanity kibeera n'obuzibu naye nga bekugambye nti no amawanga gonna okukkiriza obukulembeze bwa omu okubeera superior wabeerawo ebyo ebibeerawo so kati basement zijja kwewalibwa mu transition eno singa twali president yateekawo transition ennungi bino byonna tetwali birabye singa yali yakolanga Jerry Rawlings we yakola eggana 97 n'ata obukulembeze n'aleka John Mahama oba n'ani omulala ne beesimbawo ne beewangula Ghana yafuna obukulembeze nga teyise mu bino byonna naye olw'okuba omupresident yali mutuwa transition entuufu balina kugikaka kuyitirawo kati muwooza okuteeka mu bantu bano okukkiriza obwa overlordship bwe tiddala yaliwo basement ejja kukola bajja kubateekangayo naye ekiyamba basement obutabeera mo painful kitaawe waali ebyo Salimu Sale waali akyali w'amaanyi no sibye twalwanira kuba abantu bangi abatuuka ewa Salimu Sale bangi olugira bwe bati naye bane lwaki Muhoozi nga bamugambako so Muhoozi essaawa eno alemye okubeera sovereign prince lwaki alina basipiriya yes mweofuzi batugamba a sovereign prince is the one who is not equal and no superior so Muhoozi ayagala okubeera sovereign prince naye alinako abamusingako Salimu Sale ayogera Mama Janet asobola okwogera ne taata we kakati anemye okubeera sovereign yakiisaawo obuyisa lwa mukyala naye bwa mukyala tasobola kulimitinga nnyo wobula Salimu Sale era yamaana nakyeta nti gondi kojja wange waanakkiriza nja kumuta so alinako basipiriya be bamulema naye singa tawaddeko basipiriya basement zaali badde zabulabaawo NTV yabadde asigala nekibeera kyabulabe naye alinako basipiriya so is not sovereign prince otafiira ayinza okujja mu basement paka newange katona mukyanaamira n'ageraageranya basement engire mu lukwago engiremu otafiire Miriam Matembe Saalabireete Loloza Miriam Matembe tebamanyi gyali bamanyi gyali naye tekigenda bamanyi so kyakumutwala mu basement kwagala kumusirisa byabadde ayogera kumusayira ensinga naye tebasobola kugaa nti tebamanyi gyali bamanyi gyali yali katemba kale kakati bakere wamiya wabereyo emundu 3 alabe batamugyeeyo tebagala kumuteeka mu basement bamanyi nti Miria wona omuteekayo ba historical mwini ale mudefi bajja kubeera threat bajja kumanya naffe saayo n'abasobola okututeekayo otafiire tajja genda mu basement Kasozi tomanyi Muhoozi otafiire tomanyemo kati okukulaga nti no emuke obuzibu bwalina kyenkuga is not sovereign alinako basipiriya kyekyo kyokka naye singa taddeko otafiire yaligenzeyo gundi ono bali omunsi ne beetwala ne Muhoozi nga teyagenda mu basement
bali omunsi munene okusinga otafiire mu magye njolo obutajjamu kuranka nti okwatako tulina abantu tulabano nga bane kwegamba abasoga nti basement nikadaga agire mu basement I can tell you abasoga tebetaaga commanding kyekyo so kakati naye nje bamatisa mukada kalisomo okwata kadaga pabuza dane mozina yaganti ayo mambo embo respecting like that so kakati ne utafiro ono no utafira munene na konse yaba historical leka nokuleka omuntu kwalaba walingana ku parliament bagenda ku president Museveni agenda okulayira bomanyi ba historical bagenda obunkeke bagenda okubaako ng'omukutte bali omunsi yennyini ataali njona mu NRA mu kulwana atali kyamaanyi balwanagana ne muhoozi bali omunsi nasikatira teyagenda mu basement otafiire gwona otwalayo so naye akitulamu n'anaba kino kisobola mbeera nsusse ki limits so kakala tulamu kati bano bonna bamatemba bamanyi ne bwali naye tebaagala muteeka mu basement bamanyi kiyinza okuvaako disaster abantu basobola okusoba bahistoriko bangi bajja kubeera threatened olwa muhoozi katumalize mu ddakiika emu ombuulire asobola okutwala Ssenyonyi oyo Ssenyonyi asobola omutwala taliko nyo bajja kumusinga nokwe badde nga lulinga erina solidarity naye kakati nga Kyagulanyi ali eri Ssenyonyi ali eno naye ate Ssenyonyi mugeza abasinga baddiiru bajja kutula ddiiru naye bikko tewali kibeetagisa system baddiiru bajja kutula ddiiru gwate bagamba n'ekyokukiisa abeerera opo wewera ddiiru zebakutula simanyi nnyo sanga nnyo ogenda mu byamunda naye gambajja kuwala obuwo oga nti omuje kuwa leader of opposition tajja mujja oteekewo owuwo oyo aba akyaliwo opposition wotaddewo era tabeerawo opposition eyebeera unparallel parliament unparallel naye wano tulina parallel parliament tino leader of opposition then nejja ne wabeerayo neno waki government business sekitegeeza bano basobola okyekinga naye musobola ogifuula unparallel ng'eye China Communist Party ekulembera ne opposition parties 12 zonna teri kuwakanya bonna basalawo kyekimu so eri unparallel asobola okuliyetinga bwekyo naye nga Joel Ssenyonyi ku byampulira ddiiru nnyingi basobola okukola nesuubira nti leader of opposition banakikwata kwabadde baagala kumuzza mu layini sesuubira kuba naye oba okikoze then ate omuwoza ajja kuba agenze wide kuba etteeka teriyinza kudda mayo eno parliament rules of procedure n'ebirala buli kimu kyonna byawedde kale okuggyako ng'ate yolina kutandika mu parliament eriddako then abantu obeera ogenze wide democracy oba omukubye ennyaate ekigenze wala babadde baagala muzzaamu disipulini katumulinde bwetu bwetumaliza ekitundu kino ne Kasozi Samuel philosopher abadde atunulamu bigenda maaso NTV bagigaddemu tabagigadde bagani agigadde mbu General Oscar Lugaba CDF era chairman wa Patriotic League of Uganda GNIM munaku ntono bajja kitaawe gyalina naye yatuga nti ejja kigala nabo bunkenke buli muntu buli amu ayogera ekyo kimumala kati yasiko walinze akako okuteekamu obunkenke akati katekesa discipline mu baana abalala bonna olaba bakutte mwoli kiringa taata wanasimula evubuka ekkulu awaka oluyi gwasembayo wano bwetu tubalize olwaleero nze Simon Muyanga Lutaya.